Tasha, before we go for another story, as we ngabwe tweyongera okumanya ebya TikTok, abatulaba balungi njagala bajukiza tuyina muganda waffe Mikey, so funny. So funny. Then ne muganda wange Betty knows tulinawo more clips, abantu soke tubaye more clips, bongera okwenjoyinga abantu bano. Yes, then we get back to ongera okwogera ku TikTok. We want to understand this venture. Tulabe engeri emirimu gifuna mutya era gyo babawa. Are you getting endorsements? But TikTok bagambe sasula Mikey. Are you guys paid? Is it paying? Uganda tebatuwa? Tusoka tufune clips tukomeo kwenye mbozi. Are we there, Betty? Katsoke tufune these clips. Good to go. Aniwe bale kundetako. Bwe yogezi. Nange kino buli ngenda kulya kino hani. Byameka. Ena kitundu. Okimanye kate tunasasula masannyalaze. Tebayina katogo. Nyabo. Nasulidde ekiro. Nyabo temuyina katogo. Oyina luso osaba chipusi n'enkoko. Nze agenda osogula eddagala. Teredde tezikyanuma. Tugende mu lufula wangambye nkuleete wano naye ebintu kati emitwalo ena gy'osaba nze ssente eziggewa. Nyabo muyina akatogo. Mutuwe obuujo oba tebuliwo mu kite. Sitting at X, I will rev gas speed. Beyond the banner, rev gas speed. Sitting at X, I will rev gas speed. But I won't chill, go body not speed. Sitting at X, I will rev gas speed. Beyond the banner, sitting at X, I will rev gas speed. Beyond the banner, rev gas speed. Sitting at X, I will rev gas speed. But I won't chill, go body not speed. Sitting at X, I will rev gas speed. Beyond the banner, rev gas speed. Kale, you guys, omanyi watwali tutandika waliwo musicians baba we bali twalina stage managers. Do you remember twalina aba drum actors? Ba Andrew Beno Nchibuka mulembe gwabwe. Then omulembe gwa Salvador ne gujja. Oba comedians. Aba stand up. Should we embrace this as a new venture of art? Ngabwe nzize njikulambika. Just lwakuba twalwawo naye wewegendereze Nigeria abaana baali kino ekintu bakitandika mu 2019. Wewegendereza kuliko Sydney Talker, kuliko ba Nasty Black, Mr. Funny. Kati naffe wano twabayina naye what's funny is twalina abaana babiri. Twalina Sesabat ne Ota Brand. Naye lwakuba baali so much into Photoshop. Okitegera nga bo bakola nnyo ebifaananyi ne gundi naye nga Ota Brand yakola nnyo video era big up upon you my brothers era kinumye nnyo muganda wange taliiwo wano naye y'omu ku bantu nze abandeeta mu kyenkola essaawa eno. So mwe branding amutya mweyita mutya? We are content creators. Nze I'm a comedian naye at some point sobola okukola skit nga it's an edutainment thing omuntu nagamba Mikey leero sisese. Yeah, I can create anything. So for example let's say BBS okudduka kwa kabaka nsobola okukola akantu nga kasesa neera nga nanga kudduka era ogenda kakola olina okikolera bene asiimye obeereko wano. Amina ne mukisa. So that is nice. So kakati Tash, my question is tugenda kumala shows. Koza mukulu yatugambye mutamanyi kuogera. Ajja kuogera asanga. Ajja kuogera leero. Tugenda kumala show. Actually the president is opening up shows. Ekibayambye mubadde Jackson oli sure nnyo. Yatugambye January mu speech agenda kugula sure abatagemye mwe munaamanya. So it's going to open. Covid tukirize nti abayambye abantu concentrating ku social media n'okuba enjoying. You're right. First of all, bwe banagula endongo, do you think you're going to stay relevant? Era how do you hope to carry on? Are you trying to tell me nti banaba promoter namwe agenda babukinga nti kyemuzimbye?